naye oba ogisomye yonna n'ogitegeera bulungi. Kubanga Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'awaayo omwana w'omu yekka, buli amukkiriza akola atya? Awo we tufunira obulokozi. Teri tteeka liwa muntu bulokozi. Era Abadventists tebakuuma mateeka bafune obulokozi n'akamu n'akeddagala. Naye newankubadde nga etteeka terituwa bulokozi, tekigamba nti teririna mugaso. Wangi kankiddemu, buli kintu kyonna Katonda kye yawandiisa mu Bayibuli muno kirina omugaso gwakyo. Olw'okubanga omumwa teguwulira, matu ge gakola gatya? Olw'ekyo tegulina mugaso. Eyo ye reasoning. Naye Bayibuli etugamba bulungi bweti. Mu Baruumi, naye mujja kusomayo essuula ey'omusanvu. Baruumi essuula ey'omusanvu, olunyolo olw'omusanvu lugamba nti kale tunaayogera tutya? Amateeka kye kibi kitalo, naye sanditegedde kibi wabula mu mateeka, kubanga sandimanye kwegomba singa amateeka tegayogera nti teweegombanga. Ku lubereberye Katonda bwe yatonda Adamu n'amuteeka mu lusuku Adeni, yamuwa etteeka. N'amugamba tolyanga ku muti guno, kubanga bw'oligulyako tolirema kufa. Eryo lyali tteeka. Katonda bwe yatonda Adamu yamuteekamu n'amateeka Adamu gatalina kurizoningira, wabula ge yatuukirizanga obutuukiriza. Sebusagaaya mmere wangi so talowooza, eryo tteeka. Omutima gukuba musaayi, tegugaaya mmere, eryo tteeka. Abange, Adamu bwe yali ng'atambula bw'ati, oba yatambulanga bw'ati? Yatambulanga bw'ati? Naawe bw'otambula, ekyo wakisoma mu ssomero lyawa? Eryo tteeka. Etteeka bwe lyajja ne liryoka litulaga tteeka jangu, tteeka aluwa yangwako. Etteeka bwe lyajja, Katonda waffe nga yalire si jangu ono. Tteeka bw'ajja alina kye yakola, yalina function. Ekyamuleeta kye kino kibi. Hurry up. Jangu. Tteeka bwe yajja, ekibi ne kikola kitya? Ne kiryoka kijja. Tteeka alina omugaso ku kwoleka kiki? Kwoleka kibi. Ekibi bwe kyajja ne kisukkirira. Naye Katonda wa kisa nnyo ate mwagazi, n'atuleetera ekisa. Kisa yanguwa. Kisa n'akola atya? The cause of the cause is the cause of what is caused. Tteeka bwe yajja n'aleeta ekibi. Ekibi bwe kyajja, kisa n'akola atya? Kisa bwe yajja
waliwo amunnyonnyola yenjiri njiri olwa yangwako njiri nakola atya najja teeka bwe yajja n'ayoleka ekibi bwe kyajja kuba Katonda atwagala nnyo n'aleeta ekisa mu Kristo. Ekisa mu Kristo kakati Yesu yafa n'azuukira n'agenda mu ggulu. Ani amunnyonnyola? Yenjiri. Enjiri eri mu kitabo ekiyitibwa Bayibuli, mweri mu mpapula mpandiike, olw'okubanga waliwo ateeka okunnyonnyola enjiri ye musumba. Musumba jangu, musumba yatuuse dda. Musumba yatuuse dda. Etteeka lyajja, olabe bwe okujja kw'etteeka kwe liviiriddeko bano bonna okujja, ekibi ne kijja. Olw'ekyo lirina omugaso okutwoleka ekibi. Ekibi bwe kyajja, kisa najja alyoka ajjewo ekibi. Kati kisa bw'ajja, enjiri n'emunnyonnyola. Omusumba yakola atya? Yataputa enjiri. Kakati katugyewo etteeka. Genda teeka, genda. Etteeka bwe ligenda, ani aleeta ekibi? Ani atulaga ekibi? Genda. Kati kibi bw'agenda, obuzibu ne butuuka. Waliwo amaka, waliwo etteeka eritukugira nti owasa omukazi omu, waliwo etteeka eritukugira nti tobbanga, kati mugende mubbe. Kyemuva mulaba ng'abasoma ebijirijiri bano, abasoma ebijirijiri ebyo tebalina na maka, tebalrespectinga bufumbo. Atwala oyo n'amufulumya, ate n'atwala oli oyo naye n'amugoba. Esente abba zino abba ziri, kubanga amateeka tegakola gatya. Kibi bw'abanga taliiwo, kati kisa agasaaki kisa naawe genda. Kisa nga amaze okugenda, waliwo enjiri, njiri naawe genda. Kakati omusumba ayimiriddewo, enjiri teriiwo, teeka teririiwo, kisa taliiwo, kyetaagisa genda. Akawungeezi kano nga tumaze okubuuliragana, nga tumaze okukuutiragana, buli omu amaaso agasimbe ku Yesu Kristo. Buli omu okusinza kwe akugemulire Yesu Kristo. Jjawo mu kifo kya Kristo we yanditudde ekintu ekirala kyonna. Ekifo Katonda mwatuula temutuuzibwa kintu kirala kyonna. Temutuuzibwa magezi ga nsi, temutuuzibwa bitiibwa bya nsi, temutuuzibwa kintu kirala kyonna, temutuuzibwa bugagga. Jjawo kyonna ekiyinza okutuula mu kifo kya Kristo, olyoke okigemulire obwesige bwo n'okusinza kwo. Njagala okwogera ku Okusinza Okwo'Muzzizo. Abantu nfaafa nkumi na nkumi, millions of people bali Okusinza Okwo'Muzzizo. Kisoboka ekkanisa yonna okutwalibwa mu Kusinza Okwo'Muzzizo? Kisoboka? Ate nebeera mu Kusinza Okwo'Muzzizo okumala ebbanga eriwera ng'eri mu Kusinza Okwo'Muzzizo. Mwena munakkiriza Bayibuli eyigiriza nti ekkanisa si kyekizimbe wabula be bantu. Mu kitabo gye twasomye mu kyamateeka essula 18,
Isirayiri bwe yali ng'ava mu Misiri ng'agenda okuyingira ensi ensuubizi e Kanani, Katonda yagamba Musa nti bagambe abaana ba Isirayiri bwe batuuka mu Kanani baleme okwegomba emizizo gyonna egiri mu Kanani. Abakanani baali very prosperous people. Bazimba amasabo nga gasikiriza nnyo. Very skilled people. Baali balimi. Amasamba gaabwe nga gakungula emmere okukamala obukamazi. Abayisirayiri bamaze mu ddungu emyaka 40 ebyokulima tebabimanyi. Kati nabo bwe bayingira mu kulima ebyabwe nga bifa bufi. Batandika okwebuuza, mmwe mukola mutya? Tya ffe wano tulinawo ekituyamba. Mmwe mukola mutya? Tya ffe tulinawo bakatonda wano abatuyamba. Sirabanga nsi erimu bungi bwa bakatonda nga India. Ekitabo kyabwe ekiyitibwa Rig Veda kyogera ku bakatonda 3,300,000. Hinduism terina ddiini yonna gyeboola wabula eswallowing and swallowing. Abakristaayo bwe boogera ku incarnation of Jesus Christ, mumanyiyo incarnation yetya? Abayindu nga bangamba nti mwe mumanyi Yesu yekka. Waliwo ne Kaliki, waliwo nono, waliwo ne Krishna, abo bona bakatonda. Waliwo bakatonda abali ku byalo, gods of villages. Boogezaako abo abali ku byalo ne balemwa ng'ogezaako wa district. Owa district bagana ng'ogezaako wa regional. They are state gods, district gods, regional gods, village gods. 33 million gods in the book called Rig Veda. Abakanani balina bakatonda bangi. Naye mubo mwe mwali emmandwa enkulu. Kati Katonda agamba Musa nti gamba abantu abo bwe batuuka mu Kanani baleme okusikirizibwa ne bakatonda abo. Biki ebyaliwo? N'abalabula ebintu ebikulu. N'abagamba tewalabikanga gy'oli omuntu yenna ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we. Wano babyogedde mu bufunze. Naye yamugamba bwe walabikangawo omuntu yenna ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we, mumukwate mumutwale ebweru olusiisira, mumukuba amayinja, mumutte. Aleme okuyigiriza n'abalala. Okwo okusaddaaka abantu. Nayongera n'amugamba bw'ati, newankubadde akola ebyobufumu, newankubadde alaguza ebire, newankubadde omulogo, newankubadde omuganga, newankubadde omusawo, newankubadde asamira omuzimu, newankubadde mandwa, newankubadde abuuza abafu. Newankubadde abuuza abafu. Bw'alabikanga wakati mu mmwe, oyo mumukwate mumufulumye ebweru olusiisira, mukuba amayinja, mumutte.
okubuuza abafu kye ki? Okubuuza abafu mu lulimi Olungereza Bayibuli ekiyita necromancy. Necromancy kwe kubuuza abafu. Mu lulimi olwaffe Oluganda okubuuza abafu kiyitibwa kusamira. Kambategeeze, n'amugamba nti ebikolwa ebifaanana bwe bityo bya muzizo. Ebikolwa ebifaanana bwe bityo tebirabikanga wakati mu mmwe kubanga bya muzizo. Kwe kusinza okw'omuzizo. Okubuuza abafu kusinza kwa muzizo. Ulereza Musanga amaze okugenda waggulu ku lusozi, Katonda amuyise. Alooni n'akuŋŋaanya abaana ba Isirayiri n'abakolera ennyana, n'abaga nti mukeere ku makya nnyo mujje musinze Katonda wammwe. Ne bakeera ku makya ne bajja kusinza Katonda waabwe, ne bazina amazina, ne batiguka, ne bakola eby'obuwemu ng'eno bwe basinza bakatonda ab'Abamisiri. Musa atuuka awo asanga basinza bakatonda b'Abamisiri. Kyava akwata ebipande by'amateeka n'abikuba ennyana, omuliro ne gwaka. Enkumi ezo tezaalutonda. Kusinza okw'omuzizo. Isirayiri ng'eggwanga lyatuuka okugenda nga lisalaasalwamu lwa nsonga etya? Kusinza okw'omuzizo. Abaye wano mu Afrika, nange ndi mu Afrika, ate mu Afrika girigiri. Mu Afrika obusamize be baana baliwo. Wano mu Uganda manyiyo ebitundu ebisamize nnyo. Mu Buganda Abaganda basamize. Ndi musajja Muganda era nemanyi. Abadaama basamize, si bonna. Abanyolo basamize awayiseewo olusozi. Abakabirondo basamize, si bonna. Si n'Abaganda bonna, kuba nange ndi Muganda naye siri busamize. Abagisu basamize. Mu Buganda waliwo amasaza agakulembedde mu busamize. Kyaggwe erimu kugo ate mwenva. Obukristaayo mu Kyaggwe bunafu nnyo ekyenkanidde awo. Si nsonga oba Roman Catholic Church bunafu, si nsonga oba Anglican Church bunafu, ne mu Seventh-day Adventist Church bunafu. Lwa nsonga etya? Kusamira. Kituufu abantu tebagenda mu masabo abamu, naye balina empisa mwe baakuzibwa ez'ekisamize. N'endowooza ey'ekisamize. Kambabuulire, Mwoyo Mutukuvu
tatula mu mayindi esamira. Ekyo kankiddemu. Tatugaana kubeera bannaddiini. Mwoyo Mutukuvu tatugaana kubeera bannaddiini, naye nga tatudde mu ffe lwa nsonga eti mpisa za kusamira. Mu Afirika eriyo eggwanga erisinga okusamira, baliyita Madagascar. Mumanyiyo? Madagascar kye kitundu ku Afirika ekisinga okusamira. Balina buli mwaka omukolo gwe bayita fanadihani. Ekiseera ekyo ekya fanadihani ceremony baziikula abafu. Buli famire erina omufu n'emuziikula, ng'emutegekedde bulungi entebe mwagenda okutuzibwa, n'etegeka ekijjulo kye bagenda okulya, ne bategeka ennyimba ze bagenda okuyimba, ne bategeka ebinyumu. Lwe baggyeeyo omufu mu ntaana ne bamuleeta ne bamutuuza mu ntebe, waliwo chairman w'omukolo, ne batandika speeches. Mukwano gwaffe, obadde otubuzeeko, tubadde tukumiisinga, naye leero tukuzudde. Weebale kukkiriza kujja okubeerawo. Baogera na mufu. Gwe baba baziikula omufu, n'obalaba nga bonna essanyu libali ku mimwa, ku matama, baziikula omufu kubanga bamuggyayo, kubanga bagenda kwogera naye. Bwe bamala ne bagula engoye, amagumba ne bagasabika bulungi, ne bagazaayo mu ntaana. Entaana ezaabwe teziringa zaffe, timbuyuwamu ettaka. Bazisima ziringa sitowa, ne bamuzaayo. Ate balinde omulundi omulala lwe banaakola batya, lwe banaamuggyayo. Fanadihani. Abaganda balina enjogera engamba bweti: Katonda ayamba yeeyamba. Lubaala embeera nga n'embeera okwotadde, ndowooza yakisamize. Katonda tatuyamba kubanga tweyambye. Bangi bagenda mu kkanisa naye nga basamize. Nasoma ku mawulire gaali ga Monitor, ne baga nti mu Uganda mulimu abakristaayo obukadde 6 abalinnya ekigere mu kkanisa nga n'okugulu okulala kuli mu masabo. Balina ensiriba, abamu basandagibwa irizi, abalala bateeka enkisa mu baana, abalala basaddaaka bannaabwe. Juuzi ekinamba kyagenda ne kijja. Ekinamba mwakiwulirako wange? Nasanga n'Abadventist nabo basibye obuso ku mikono. Bakitawe basaasira busaasiza. Waliwo omukazi gwe bayita Nanyonga,
eyali esembabule oyo yaliisa abantu ettaka ttani 3 mwezi. Bwe batyo bawandika mu mawulire. Abawala ba Adventist ab'Kamwokya bajja ne bambuuza, pasita, kituufu n'omukristaayo ayinza okugenda Omu-Adventist naye n'agenda esembabule? Muganda wange yasangibwa amaze okulwala. Ngenda okumusanga okumutuukako. James, mbadde nange njagala kugenda omukyalo ono, nange nfuneyo ku ttaka ne mutunda. Omusajja yali Omu-Adventista eyaleeta enjiri mu nnyumba yaffe, gw'osaba ettaka. Saakayana naye kubanga yali alwadde ng'aweddemu yenna amannyo. Bw'akola bw'ati engalo omusaayi gutirika butirisi. Kambabuulire endwadde n'enkola empya olwasooka yaluma abantu n'ebisoko. Naye oluvannyuma nga ngenze, abajjanga okumulaba bo ne bamuwa sente. Kakati n'atuma omuntu agende esembabule amuleetere ettaka. Bwe yatuuka e Nateete n'ayingira mu wooteeri n'amala okulya ekyemisana kye, n'akwata ekitiyo n'agenda wali ku ttale. Amanyi okukola ssente. N'ayoola ettaka n'ateeka mu kaveera n'aleeta. Ng'oyanguyeyo nti bampisizza mu mangu. N'akologa mu kikopo n'awuuta eddala n'asaaba. Mutuukako olunaku olulala, owange kati kitya nti kati mpulira jambo jambo. Bangi bakkiriza nti Katonda waali, naye ne basigala nga batambulira mu mpisa ez'obusamize. Obusamize kwe kusinza okw'omuzizo. Bwe muba temukimanyi. Lwaki? Kubanga kuwakanya ekigambo kya Katonda. Kutya Katonda agambye nti tewabanga omuntu yenna eyeebuuza ku bafu. Kambasomera olunyola lulino mu Isaaya sura ya 8. Tugende fenna kitabo kya Isaaya esura ya 8. Isaaya sura 8 waliwo ebigambo ebitisse nnyo byayogera wano, kubanga agamba bw'ati. Esura 8, singa mbadde musamize nnyabula akanya kano ne kajja wano kati. Ne kamala keegalika gubula asala. 8 olunya olw'19 lugamba bwe luti, era bwe babagambanga nti mubuuze abo abaliko omuzimu n'abafumu abaliranga ennyonyi era abajobojja, eggwanga teribagwanira kubuuza Katonda waabwe. Ebigambo by'abalamu bandibibuuzizza bafu. Waliwo omusajja omu kabaka gwe bayita Sawulo. Bwe tugenda mu kitabo ky'ebyomumirembe gya bassekabaka ekisooka essula 10, ebyomumirembe ekisooka essula 10, Sawulo olw'okugenda okwebuuza ku mukazi omusamize endooli, Katonda yamubonereza. Ebyomumirembe essula 10 olunya olw'13, kubanga lugamba bwe luti, bw'atyo Sawulo n'afa olw'okusobya kwe yasobya Mukama,
olw'ekigambo kya Mukama kyataakwata, era kubanga yalagulwa eri eyaliko omuzimu okumubuulizaamu, n'atalagulwa eri Mukama kyeyava amutta. Muwulira? Ndi nammwe. Naye okusamira kye ki? Kwe kwogera n'abafu, bw'ogezaako okubuuza omufu. Kwavaawa? Temulowooza nti mmwe musoose okusamira. Abakanani n'Abakaludaaya baali basamize nnyo okugenda ewala. Ekigambo ekiyitibwa muzimu, ekivunulwa mu Luganda ng'omuzimu, ob, kinnya Abakanani n'Abakaludaaya kye baasimanga mu ttaka ng'akalombolombo ke baakozesanga okwogera n'abafu. Ekyo kye kiyitibwa omuzimu. Kinnya baakozesanga ebigambo bibiri, yide ne ob. Omuzimu ogw'olumanyo, amakulu gaakyo ekinnya ekibayamba okutegeera n'okumanya eby'omu maaso, ekibalagula, ge makulu g'ekigambo omuzimu. Naye ffe mu Luganda tumanyi nti omuzimu kye kintu ekiramu ekiva mu muntu ng'akoze atya, gwe tuyita omuzimu. Lwaki kya muzizo? Kuba Katonda yagamba mu Lubereberye essula 3:8-5, bwe munaalya ku muti guno temulirema kufa. Naye omulabe n'amugamba Kaawa ti n'okufa temugenda kufa. Kanaani mumumanyi? Ani yazaala Kanaani? Kanaani ani amuzaala? Nsomesa nga ate no bwe mbuulira. Wangi? Kaamu yazaala Kanaani. Kaamu ani amuzaala? Nuuwa. Nuuwa bw'azaala Kaamu, Nuuwa bw'amala okuva mu mataba ne yeesanyusaamu ne Kalizoosa, oba yasogola musitamya simanyi, oba mwambula mpale gwe nange kati n'amala okwekatankira omwambula mpale. Bwe yagenda okuwummulako yakunama bukunami. Kaamu bw'ajja, ebyafaayo bigamba nti Kaamu bw'ajja bwe yatunula ku bwereere bwa kitaawe, n'afa amabba bbanyi. Bwe yalaba akabina ka kitaawe ng'ali bwereere n'atandika okulundugga, n'akomawo n'agamba banne, abaayi mujje mulabe ekisiro kimutalabangako. Naye abannyonnyozi ab'ebyawandiikibwa bagamba nti Kaamu obwereere bwa kitaawe teyakoma ku kubulaba bulabi kyokka, naye yamusiyaga. Omwenge gumuli ku mutwe, eno bamukola batya? Bamusiyaga. Nti baganda be mu kifo ky'okumukola ky'okusanyuka ennyo, bo bagenda kyennyumanyuma n'olugoye ne basuula ku kitaabwe. Kaamu n'abeera corrupt person. Kaamu n'abeera omugwenyufu, kitewoozebwa. Kaamu ye yatandiikiriza ebisiyaga.
kubanga ne pornography ye yamutandika. Kamu omugwenyufu okutuuka ku nnamba efaanana bw'etyo n'azaala Kanaani. Kanaani n'ayonka ku bugwenyufu bwa kitaawe. Kamu Kanaani n'avaamu abasajja n'abakazi nabo abaayonka ku bugwenyufu bwe. Abo be Bakanaani. Baalina emmandwa ez'enjawulo. Abakanaani. Bayaali yali mandwa y'Abakanaani. Ashera yali mandwa y'Abakanaani. Moti ye mandwa gye bayitanga Walumbe. Mu Luganda eno ye Walumbe. Ye katonda we grave. Moti mandwa y'Abakanaani. Astros mandwa y'Abakanaani. Eyo yeruwa ye mandwa egaba omukwano ogutaliiko nsalonsalo. Okusamira kwavaawa mu Bakanaani. Wuliriza n'endowooza y'ekisamize. Katonda mwoyo, abantu nabo mwoyo, n'abafu mwoyo. Waliwo oluganda wakati w'abafu n'abalamu ne Katonda. Era olw'okubanga waliwo oluganda basobola communicating with each other, basobola okukolagana. Abantu ba Luganda ne bwe bafa basigala nga ba Luganda. Endowooza eyo. Abafu basobola okudda ne batuwa emikisa, oba ne batulwaza, oba ne batwavuwaza, oba ne batunyagako amagezi, oba ne batutta. Obutonde kibi, ensi kibi, olw'ekyo n'emibiri gyaffe nagyo kibi. Okusinza tekubeera mu mibiri gino, okusinza kubeerawo mu nsi ya myoyo. Olw'ekyo bw'oba osinza Katonda oteekwa kusooka kuva mu mind oyingire mu nsi ey'emyoyo. Ensonga lwaki tufuna bula okuva mu mind. Tusinza Katonda nga tuli mu mind. Bayibuli eyigiriza ki? Mubuulize essula ey'okutaano ey'omwenda olunya olw'okutaano. Abafu bamanyi nga balifa. Olw'ekkumi, buli ky'okwatako engalo okukola kikole n'amaanyi go gonna gonna, kubanga mu magombe gy'olaga teri kukola, teri kulowooza, teri kukyawa, teri kwagala, teri kusinza Katonda, teri kintu kyonna mu magombe gy'olaga. Zabbuli 146 olunya olwokuna n'agamba nti omuntu bw'afa omukka gwe gumuvaamu, ennyama nedda mu ttaka. Zabbuli 6:5 n'agamba nti teri ajjukirira Mukama mu magombe, teri asinza mu magombe. Temiseewo ey'olubereberye essula 6:15-16 lugamba nti Katonda yekka y'alina obutafa. Naye omuntu akola atya? Omuntu afa. Ku lunaku lwa Thursday nagenda okuziika omukristaayo mu ggwanga ly'Abadaama. Baziika ku luggya. Bantu bangi nnyo baali bakuŋŋaanye. Naye ne ŋŋamba omukulu w'emikolo, mbamanyi empisa zammwe. This time sigenda kukigumiikiriza. Eky'omukisa omulungi baali tebandabangako. Ate nalina ekirevu.
kakati nembakanulira amaaso nembaga ndi mbalaba nga muzanyidde wano nemala okubuulira bulungi agasajja aganene gakanyama nga gayimiridde wali gantunuulidde bwe gati nange nengatunuulira geteeseteese kukuzina okugenda nga geetooloola entaana nembaga ndi mbalaba munandaba akanfaamu so nga sirina kyengenda nenkwata omukazi nemuziika netumuyiwako ettaka ate nendeka nga ntaddewo n'omuntu kuumawo kuba nyinza okuvaawo ne batandika okwekola obusolo nemuga ndi ne poliisi nayo nje emaze okujalatinga Ezeekeri 18 olwokuna agamba nti emmeeme eyonoona ekola etya erifa okufa kubeerawo n'emmeeme efa. Danyeri 12 olwokubiri lugamba nti beebaka awatali kumanya kiki ekiri ku nsi. Yesu n'ayogera ebigambo ebirungi ennyo mu Yokaana essula ey'okutaano olunya olwa28 n'olwa29 ti mazima ddala ekiseera kigenda kutuuka abafu abali mu ntaana lwe balizuukizibwa. Kigenda kubeerawo abafu abali mu ntaana bazuukire. Kigenda kubeerawo neesunga nnyo okulaba ku taata wange. Kigenda kubeerawo neesunga nnyo okulaba ku musumba Kyambadde. Kigenda kubeerawo neesunga nnyo okugwa omusumba Nsereko mu kifuba. Neesunga nnyo kulaba ku Yisaabirye abatandisi b'ekkanisa eno. Neesunga nnyo okulaba ku basumba bonna abaafa edda. Neesunga nnyo okubakwata mu ngalo. Naye gwoba toweesunga kiseera ekyo ezo nsonga zo, bw'oba teweesunga ekyo genda onywa omwenge. Empisa z'Abaganda ez'ekisamize. Abaganda mwe bali muli wano. Abaganda balina emmandwa ez'enjawulo. Emmandwa zonna eziri mu Buganda baali bantu ne bafu. Bafu. Kiwanuka mandwa ya Laddu mufu. Wangi abamu kumwe babasimbira ennyondo eza Kiwanuka mufu. Dungu yali musajja muyizi mufu. Mukasa naye mufu. Eyo emandwa y'amazzi, mandwa y'ennyanja. Amayembe gonna agali mu Buganda bafu. Mu Buganda omusemaka bw'afa bamubika emirundi emeka? Ani akimanyi? Mu Buganda semaka bw'afa bamubika emirundi emeka? Era ani amubika? Njagala mukono amanyi ambuulire. Tewali. Semaka bw'afa mu Buganda bamubika emirundi egyo. Omulundi ogusooka kasitaafu ekiro nga badduka mangu mu lusuku nga bagenda batema ettooke erya Nakitembe. Alitemye nga abikira mu lusuku. Abikira ani? Wangi abaafa edda abali mu lusuku awo
bajjajja mwenna Semaka afudde n'atema ettooke era nakitembe n'alitwala balirya lya mpogola ekiro ekyo kyennyini okwo kwe kubika okusooka. Okubika okwokubiri kukolebwa mukazi we namwandu. Wangi wamulabako? Namwandu atya, namwandu bamuleeta n'akatambaala ke kali kemutegedde ne bamugamba nti yozaako oludda, n'ayuzaako oludda n'amusiba akaba. Ensonga mumanyi lwaki amusiba akaba? Wangi asiba akaba kano n'emimwa, ekisigaddewo wangi nekikola nga nappi, n'akyesiba nga nappi. Amakulu gaakyo kye ki? Musajja gwe ebyange naawe bikomye. Tokomawo okunteganya. Twagenda okuziika eyo essingo ne tusanga omwana obuwala nga bamuteganya abakkiriza okukola ebyo. Gasiya busamize. Busamize. Kati bw'amala n'alyoka afuna ekinyirikisi n'akasigaddewo n'abikwata n'agenda mu kitooke ekya Nakitembe n'akiyuzamu bw'ati n'abifugika mu kitooke kya Nakitembe n'amugaa ninkulesi wano mu kitooke wano wesigadde, tokomawo mu nnyumba okunteganya. Okwo kwe kubika namba 2. Ne bakuŋŋaanya abaana bonna n'ab'ekika, buli omu ne bamuwa ekinyirikisi anaaze mu feesi azirage. Bwe bamala ne bakwata ebinyirikisi ebyo, bw'abanga musajja ne babitwala mu kitooke kya Nakitembe ne babifugika. Tukulese wano ffenna tumaze okukunaaza, buli omu akuwadde ekisembayo, totukomawo okututeganya. Okukiyita kyekyo kusomera. Waliwo omufu omu bamugyeyo Bulaaya, tugenda okumuziika ne bamuleetera mu kisanduuko kyali kya kyuma. Kati ne bamugyamu mu kisanduuko ekyekyuma ne bamuteekamu mu sanduuko zino ezaffe eza bulijjo. Naye bwe tuteekayo omulambo wansi, ekipampagalo ky'essanduuko kigenda okusigala kungulu. Mukazi we yali mwana muwala muto bw'ati, n'alyoka abwatuka olubwatuka ng'eraddu. Ŋŋambye mukiteekeyo nakyo, ffenna ne tusulula bwe tuti. Ne bakwata ekipampagalo ne bakikola batya? Amakulu gaakyo ki? Oli yazze n'ebintu bye, kati ebirala bisigale kungulu. Nze nvunaanyizibwa, alyoka akomewo ambuuza ekipampagalo kye. Ndowooza ekisabize kitalo nnyo. Abalongo nga bazaaliddwa mu maka, kati nina abazzukulu balongo. Mutabani wange yazaala abalongo wiiki ewedde, muwala na mulenzi. Kakati bali awo baligita nga nze ndizira mugasi oyo wangi
siyinza nakugamba bweza Mukasa yagaba abalongo Katonda tabusi kale mulabe endowooza efaanana bwetyo sitaani wa kitalo nnyo abalongo jjajjange Semyoni Ddeero yazaala abalongo bangi birundi ng'esatu kyeyava aweza abaana 20 omulundi ogwe gutyo 20 ago naye yazaala abalongo abawerako kakati nga tukula tukyali bato abaana abo abamu baavangamu buvi ne bakwata ne basiba emige ne bateeka mu ssanduuku kati ffe bwe twajjanga tugenda okuddayo okusoma jjajja n'ajjayo embugo ne basumulula emige bano nno be bamanji eri bano be baana bagundi bano babamanyi bano bagundi bonna bali mu situkesi ne babajjayo ne batandika okubabambaza mwena abalongo abaana bano mubawa emikisa baluwa mumanyi nno be bagamba abaana kati bwe baba bakwata bwe baba basiba emige gy'abalongo baddira olubugo ne baluteeka wakati mu ddiiro kati ne bayimba ennyimba ez'abalongo ekiwuka ekisooka ku lubugo kakibe kizezengere oba kamwaka oba siga oba gongolo oba kiwojjolo kye bakwata ne bateeka n'akalira k'omwana ne basiba omuge kakati ogwo gwe balaamiriza abalongo bagundi abaana bano mubawe emikisa egongolo naye sitaani aguliko abantu egongolo naye nga mmaze okufuuka omuadventist bajjajja bali bafudde senga yasigaddewo esanduuko bwetyo obunene kyava ntumira mugende mugambe James abaana emmesezi bamazeewo ne mugamba nti genda omugambe abo emmesezi balya emmese nga zisobola okubalya ne bateefaako kati nze mbakole ki bwe baba nga balina amaanyi nabo beefeeko nange eno neefaako mu Buganda okuggyako ennaku zino naye ennyimba zonna eziyimbibwa zikoola bafu ebiseera ebyo nali ku mbaga yali yakwanjula naye mulina akazannyo ke muzannya ti omugole asooka agendeko eri emanju n'agenda n'abula naye mu kaseera ako ng'agenda DJ n'ateekamu oluyimba kyandanda omugenyi agenda kyandanda omugenyi agenda mumanyi bwe bayimbira kyandanda wangi bwe baba basamira nga bagenda okumaliriza omukolo ogw'okusamira emandwa eddeyo gy'eva bayimba luyimba olwo jembe lyamu n'okyokoola jembe lyogera ng'omuntu ejjembe lyamu n'okyokoola ekyokoola mukimanyi Muganda bw'afuna amayembe naye erimu ne lijeema ne lifuuka mawale ejjembe erifuuse mawale lye bayita ekyokoola
kakati bayimba balikantirize lijje balyapiizinge balikwate. Jembe lyamu nokyokola, jembe lyogera ng'omuntu. Nyimba zonna zebayimba zakuyita bafu. Waliwo okuwanuuza kungi nnyo mu Buganda. Omwana ono omuzimu gwa kitaawe gwamugaana okuwasa. Kitaawe ali eri wansi mu ttaka yamugaana okuwasa. Lumu abakristaayo nga nkyali kukireka ku lusozi bajja gyendi nga pasita, twagala otuleke tugende tusimuleyo mukadde waffe we bamuziika kubanga enkuba emuyitamu. Nintunulira agasajja gakulu balina sigida. Abo be bawoza enkuba ekolete ali luddawo enkuba gweyitamu. Endowooza yekisamize. Mukuwasa, mu mbaga ez'okuwasa mulimu empisa nnyingi nnyo ez'ekisamize. Abange, waliwo wana balenzi abatannaba kuwasa. Golola omukono tulabe oba tonnaba kuwasa ate nga wandyagadde okuwasa. Kankulabule. Tofuluma bweru wa kkanisa. Tunula mu bawala bano bonna bonna boolaba wana bali ab'ekkanisa, londamu gw'otwala. Kubanga mugenda okulya bye mutasobola. Baani baali balidde ku nkoko y'omuko, oluwombo lw'omuko? Golola tulabe. Abaali balidde ku luwombo lw'omuko, golola tulabe. Mwamanya kye mwalya? Era abasajja abatali bakristaayo, abakristaayo ne bafuluma ne bagenda bawasa ebikazi ebitali bikristaayo, ebirenze ebyo birya bye bitaliika. Senga w'omuwala agenda n'agamba omuwala, jangu tugende wano, n'afuna olulagala lw'amaze okubabula obulungi. Wangi kati n'amugamba nti tawaaza. N'atawaaza. Amazzi ago ge gakola supu y'enkoko. Kati n'alyoka alaamiriza, n'amugamba nti laamiriza, bajjajja mwenna abaffe dda, omwana ono ow'obuwala, omusajja ono agenda okumutwala kwegamba amugaanireko kabbaani ku ndingiddi. Kati eddenzi bwe liyingira n'amakanzu gaalyo
ne baligamba nti tuula wano ne ligaziwa. Abaye mbategeeza obusami waliwo omukyala gwe nawulira ennaku ezo, mu Adventist, agenda atambula kanisa ku kanisa ng'ayigiriza ebyo. Oyo naye akolera awo Family Life. Busamize abaye bw'obuuza omufu waliwo akuddamu ye, waliwo akuddamu, naye akuddamu si ye mufu. Akuddamu ye Sitaani ng'ayambadde ebbala, ng'ayambadde ekyambalo ky'omufu. Sawulo bwe yagenda eri omukazi oli omusamize endooli, n'amugamba nti mpize omuzimu gwa Samwiri. Omukazi n'akola ebyobulogo. Sawulo yagenda okulaba nga waliwo omuntu afubutuka mu ttaka, n'amubuuza nti wambala ki? N'ayogera nga Samwiri. N'amugamba nti onkowooledde ki? Wuliriza, bw'abanga yali Samwiri ate oluvannyuma yalagawa. Wuliriza, bw'abanga yali Samwiri, lwaki Katonda oluvannyuma yatta Sawulo olw'okwebuuza ku bafu? Sitaani atudda. Mugende musome Samwiri olubereberye sura ya 28 kutandika ku 26. Buli nzikiriza yonna, kati mbategeeza, buli nzikiriza yonna eyeetooloolera ku bafu busamize. Kaloolirwanga mufu, buli amukoowoola akoowoola mufu, akontana n'ekigambo kya Katonda. Yuda taddewo mufu, buli amukoowoola akontana n'ekigambo kya Katonda. Buli ayigiriza nti omuntu bw'afa alina w'agenda, omwoyo gumuvaamu ne gubaako gye gulaga, okwo okusamira. Kambabuulire, Seventh Day Adventist Church yokka ku nsonga y'abafu yeyigiriza ekintu kino. Roman Catholic Church eyigiriza kwogera n'abafu. Pentecostals bayigiriza kwogera n'abafu. Whatever, Anglicans bayigiriza kwogera n'abafu. Abasamize bayigiriza kwogera n'abafu. The whole world eyigiriza kwogera n'abafu except Seventh Day Adventist Church. Mukama atuwa omukisa. Mwewalire ddala okusinza okw'omuzizo n'engeri yaakwo. Muyige Bayibuli, omulabe aleme kubabuzaabuza kubanga alina ebyama. Muyige Bayibuli, omulabe aleme kubabuzaabuza. Mwewale, mwenyinyale okwogera n'abafu.
nga bwe wenyinyala okukomba mu bbwa. Obanga waliwo omuntu yenna ayimiridde wano eyalimbibwa n'aweebwa ekyoya oba n'aweebwa akati okusenya oba ne bamwambululira mu extension oba ne bamugamba nti genda oyimirire mu mulyango olaamirize, ekyo mulabe ajja kusinziira ku ekyo akuteganye. Bw'abanga gy'ali vaayo gye wano tusabe. Oba baakuwa kati akasenya amannyo ng'otegedde oba nga totegedde, oba baakuyingiza mu ssabo nga tokitegedde, liyinza okubeera ennyumba obuyumba. Jangu jangu tusabe. Onganda agamba ti omuntu ono mwavu mponga kyoya. Omulubaale bw'amusaba enkoko eya lujumba naye nga mwavu nnyo enkoko eya lujumba tagirina, kyava amugamba nti genda oleete ekyoya kyayo. N'aleeta ekyoya, ekyoya ekyo n'akitwala n'akiteeka mu kisasi. Akkiriza principle. Jangu mwannyinaze, jangu mwana w'obuwala, oba baakusandaga yirizi tomanyi kyakukola kati, jangu tusabe. Ekyo kyennyini kye baakukola omulabe kyagenda okusinziirako okuteganya. Oyinza okuba nga wali tomanyi, jangu. Oyinza okuba nga wali tomanyi, jangu tusabe mwagalo. Jangu twegayirire Katonda waffe ali wakati mu ffe, tayinza kulemwa kukutaasa. Jangu tosigalayo. Toyina gw'otunuulira kubanga terina omu ku ffe wano alina bulamu bunabumba mu mikono gye okujja ku Katonda wo. Tomanyi kigenda kuddirira kati. Era nange bwe ntyo simanyi kyetuva tweteeka mikono gya Mukama buli ssaawa. Eri omulala, eri omulala, manyi otuddeawo ng'olina kyotya, banaakulaba batya. Nkutegeeze, sitaani olina kumukaliramu, sitaani olina kumukaliramu. Bayibuli bwetyo bwetuyigiriza, mujeemulukukire Katonda, sitaani mumukaliremu naye anaabadduka. Walabye bwakuteganya, lindako katono, lindako katono. Ekintu kyonna kye baakukola ekyekuusa ku kusamira, ekirina ekifaananyi ky'okusamira, sembera wano tusabe. Sembera wano tusabe. Tokwatanga nsaasi kugenda kulagula, naye oba olina ekintu kyonna kye baali bakukoze ng'otegedde oba nga totegedde, naye nga kyekuusa, kirina oluganda, kirina ekifaananyi eky'okubuuza abafu, sembera. Nenkubuulidde, kawenkene ono akageri ke tumutakuddeko onookiraba. Sembera, sembera. Akageri ke tumutakuddeko munaalaba akanaafa mu mpale ey'ebiraka.
Sembera nnyabo wange. Tolina kye weesiga, ze sikumanyi. Sibu tolina kye weesiga. Wuliriza. Otambulira ku kaguwa ka Nababbubi ng'oguyita omutayimbwa. Eri asigaddeyo nkuwa amagezi nga sinaba kutandika kusaba. Gwasigaddeyo ng'olina ky'osirikidde, fuluma. Kubanga bwe nnaatandika okusaba ekirala sijja kukyogera. Naye bw'obanga okyaliyo, sembera. Sembera wano. Sembera wano. Obwesige bwo buli mu Katonda yekka. Obwesige bwaffe buli mu Kristo Yesu eyawangula okufa. Mu birala byonna temuli maanyi. Mu njala zaggoonya temuli maanyi. Mwe abayimiridde wano, bw'obanga olina bye baakuteresa, obeeko ewo waliyo baakusimirayo talasimu, ojja kujja eri omusumba oba omukadde w'ekkanisa omugambe tujje tukuyambe, talasimu tugisimuleyo. Bwe baba baakusandagayirizi, ekyo tulina kya kukikolera. Naye tujja kusaba Yesu Kristo will diffuse it. Bwe baba baakuwa akati ke wateeka mu mulyango k'okozesa okusenya n'olaamiriza, ojja kkawa omukadde w'ekkanisa oba omusumba tukuyambe. Oba olina ekintu kyonna kye baakuwa, ndeku, oba baakuwa ennyondo ya kiwanuka, gireete, ejja kukuteganya. Ngenda kusaba katuzibire ku maaso gaffe, ate tukutege ku mitwe gyaffe. Kitaffe omwagalwa, oyima mu ggulu eyo n'otunuulira ffe abaana b'abantu, n'olaba okudagana kwaffe nga bwe kufaanana. Katonda omulamu, n'olaba obwesige bwaffe nga bwe buli bwa muswaba. Kitaffe tusaasire, abaddu bo bano n'abazaana bo basaasire. Bavuddeyo mu maaso nga bategedde oba nga tebategedde ebikolwa n'empisa ez'obusamizi omulabe z'agenze nga batimbako. Ebyo byonna bisase bigutule ng'obugoogo obwokedde omuliro, obataase. Katonda waffe bataase, bafuule baddembe ddala. Enfo omulabe sitaani ze yagenda nga asita mu bulamu bwabwe zisase. Osinziire omwo naawe okubeefugira. Basonyiwa obutali butuukirivu bwabwe. Kitaffe bawagire n'omwoyo omutukuvu. Bamalayika bo batukuvu basisire okwetooloola ebifo byabwe. Mu mayumba gaabwe kitaffe beera omugenyi atabulawo mu ssanyu oba mu kulaba ennaku. Katonda omulamu, abantu bano bagenda kudda mu bisolo byabwe. Tusaba kitaffe obaloose ebirooto ebirungi. Tusaba obawe ebirowoozo ebirungi ebiruŋŋamu ebiteredde wakati mu kigambo kyo. Yogera nabo ekiro kino
ayi kitaffe. Yogera nabo ekiro kino ku biriri byabwe. Yogera nabo ekiro kino oluŋŋamye ekkubo lyabwe. Abo abasobeddwa mu nsonga eno n'eri kitaffe baluŋŋamye. Abafunye okutya n'okukankana olw'ensonga eno n'eri Katonda waffe bazzeemu amaanyi. Oli Katonda w'ebitasoboka. Bwe tutyo kyetuvudde tukusaba awamu nga tugassa ebirowoozo byaffe n'ekibiina kino kyonna kyonna nga tugamba Mukama weebale obulokozi mu Kristo Yesu. Tusabye bwe tutyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimo kw'Omwoyo Omutukuvu kabibeere naffe ffenna emirembe ekitagwawo. Amiina.